Mmwe be mugamba musabire Uganda tukiyita kwewukuusa kutya ebyo Uganda mbimanyi tusabire Uganda ereme kubaamu kuyiwa musaayi ayina emmundu ali omu abasinga mu WhatsApp group wedda mumbweza Wonder Boy ate oyo pastor asabisabwa twagala gendayo video njikuletedde mu maaso awo His Excellency Yoweri Kaguta Museveni nkugambye obunkenke bweyongedde olunaku olwaleero okusinziira ku information gye tuli mu kufuna saawa zino ava wali Entebbe ate mulowooza abapastors ate beekyanze obutambi mbukuletedde mu maaso awo His Excellency Robert Kyagulanyi kugambe essanyu era wetwogerera saawa zino eno ali kuliisa buti naye nga tetunagenda information kwe kuletedde olunaku olwaleero badde nsaba osoko jimpeleka like ebirenge sotambule tukira bonna bandyegadde okumanya kweno information naddala bannayuganda bali mu ggwanga Uganda wamu nabo abali wabweru w'eggwanga Uganda watana subscribing nawe subscribing awe gate ku mukutu gwaffe guno olunaku olwaleero nga bwe nkugambye oyo Pastor Grax Queen yo akedde ku makya kubeera nga asabula ayisizaamu egaali aba NRM ovudeyo n'agamba nti muli kutambuza propaganda nga mugamba nti Bobi Wine ayagala kussa abaana Bobi Wine ayagala bakubisa emmundu n'abaana nabagamba nti mmwe abalina emundu olaba ne Katonda yali alina amaanyi era asobola okugamba bugambi omuntu nti nofa n'afiirawo naye teyasobola naye yakkiriza bakoleki bamutte kitegeeza ki ntino awo waliwo ekyokuyiga mmwe abalokole mgenda kuba mutubulira mu comment section ono pastor byayogera bituufu oba alimba sakala video tumali tweyongere mmwe be mugamba musabire Uganda tukiyita kwewukuusa kutya ebyo Uganda mbimanyi tusabire Uganda ereme kubaamu kuyiwa musaayi ayina emmundu ali omu bw'aba asazeewo okuyiwa yayiwa gabalemye kukyatula tusabire gundi aleme kuyiwa musaayi ate mwebuzaabuza tusabire Uganda ereme kuyiwa Uganda eyiwa ddi omusajja mumuti okwogera bane tusabe omusajja abere mukakamu bane tusabe naye mweretesa obunnabbi mwewe yogeza ebintu saidi emu teyina wadde omuggo tebagiganya wadde okwambala batuuni tebagiganya wadde okwambala akakofiira kati ate kogamba baleme kubeerawo kuyiwa musaayi n'okulwanagana kuliwa omukubi wa tteka ali saidi emu enkwala eri saidi emu china eri saidi emu ate bannaddiini beebuzaabuza anna muntu yawona ebidiini ojja tusabire eggwanga lino baleme kubeerawo okuyiwa omusaayi babeerawo n'okutegeeragana kutya misunderstanding eriwaawo ekiriwo nti democracy ti bano beesimbyewo na bano beesimbyewo awangula ye yandibadde alangirirwa awo weetaagawo saala ki yakusomesa democracy naye obuzibu nti saidi emu tebagigambako nakati ako kakenjogedde kati wano waliwo atonola mpogambeka ola kavune tetwetaaga nayo totusumbuwa haleluya kale osobola okuyimira ku magulu go ne tukola essaala era wayiswa mufumbiro message eno nawe kanjikuwe wayiswa mufumbiro yansanga ku mukolo ogunambuza no yambuza ekibuuzo kimwe emirundi esatu nanga Nobert lwaki owagira Museveni ensirika nadda Nobert lwaki owagira Museveni n'ensirika Nobert lwaki owagira emirundi emeka esatu ekyamazima nawunzika mugambye ekigambo kyo namugamba mufumu wayiswa ekyo kibuuzo sobola kimbuza kubanga kati gorede mu nupo inako woki woli kati nze Nobert sikyasobola kusala ddiri okukola ki kuddukayo kati nze bagenda kunzitira eno oba bazita bakole ki bakutte anna ebintu byabyo byakutta busi kati walodewo opposition go bakubya amasasi bakuba bawagire nale manganga baba wakanya nembe mugendo okutta nze sirimu bakakasa kati ebino nga tubitadde akumabali nkugambye ebyasamisami byongedde ddala okubeera nga byononeka kugambye obukyangavuayo nalaga saidi entuufu buli munnayuganda agenze maaso okubeera nga naye amwefuulira sami wetwogera essaawa zino eno sikiwa ntino agenda kubeera nga afuna n'obuyambi obumumala kubanga nkugambye abadde bamusindikiranga ssente bukyanga lumbalumbuye nabo bamwefudde tusooka olulize biki byayogera ebyasinga okunyiza bannayuganda
tumayi tweyongere Hajja Tina Kalembe alina byayogera naye soka omulize tweyongereyo. Salamu alaikum. Hajja Tina Kalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Hajja Tina Kalembe kambawo ennamba yange yeeno 075537529. Temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Kati Lumbu yenzi yamuwadde bye yanjogeddeko era yakoze live yaze nakola live era yansabudde abanupu bonna bankyaye ne baga Lumbu yatuwadde ebikwata ku simu na Uganda kubanga mama ali wanayogera Luganda tugenda kuva wamu ajja kubanga nyumyamuko naffe but tulagawa. Kati ebyo nze abadde abikulira kyokula Lumbu ye namutomeza kubanga nze bwengattagatta ndaba nga waliwo ekitali kituufu mpate waliwo I don't know, when you look at akalunga bwe katambula olaba nti ba MP abamu batandise dde okubaako engeri babalwanyisa within the party. Kakati bino ebintu saamu mbadde kabaka mu byo naye nga sibikola mu bukyamu wabula ekibiina kireme vva bannansi ku mumwa okyegedde. Era Lumbu y'ono we yazze ku nnamba eno yalowoozezza ya muntu amuwa information kumbe nze mbadde muwa bipropaganda nga nze dulooni yeemu kwesooka. Kati lwaki weesaba ogundi ebiddugala ate gwamuwa ne propaganda atamuze anti yamunkozeeko butamanya wokola ekintu kisukka ekintu ekingi kiyitirira. So are you trying to tell me nti bw'obaako bw'oli mu party katugeze nga oli blogger w'amaanyi commanding audiences ekyo kinyiiza abalala within the party? Webale kati nzize nga nzikakkanya ebintu ebyo nga nze bimpisa bubi ng'omuntu akoze eki abitwogerera. Nazanya paati y'okuba n'obulamu obulungi nga sibalaga mbeera mbi lwa nsonga oleme kungaba wava mu comedy. Kati bweno generation kati kankubulire tunyonyole tuyige kati abawuliza mwenna music yakyuse bibino ebyakyuse ku music tewakyali kuba nyimba ziweza ddakiika 2 kitundu bawo naabwe nashuwa nti music wo oluyimba telusukka minutes eddakiika 2 ne seconds 2 ekinene nnyo. Bw'okola oluyimba ne luweza eddakiika 3 making sure nti olwo olunyumanga ggulu. Otherwise lwaki mbagamba ekyo nti kati abantu tebakyalina budde bwetunuulira TikTok gy'obeerako buli kamu kaba kampi. Bw'okola ekintu ekiwanvu teri alina budde kiraba kyekisookera ddala. Ekyokubiri ekintu ekiwanvu tekitrendinga obuntu obumpi bwe butambula okitegedde. Ekyokusatu kati